Ebintu erinye wabula ng'eno buli lukya yeeyongera naddala ku bintu okuli sabbuuni, sukaali, butto n'ebirala. Kyokka omukulembeze w'eggwanga mu kujoogerako yategeeza nga kino bwe kivudde ku lutalo lwa Russia ne Ukraine olukosezza ensi yonna naddala mu byenfuna era n'asaba abantu okwongera okunywera kubanga olutalo luno lukyagenda mu maaso. Kati disitulikiti kadhi w'e Butalejja Sheikh Haji Hussein Mukama avuddeyo n'alabula gavumenti ku biyinza okuddirira singa tebaako kyekola ku mbeera eno. Ono agamba nti embeera eno yandiviirako abantu okwekyawa ne batandika okulwanyisa gavumenti olw'obutabalumirirwa nga bannayuganda. Kati mbadde nsaba busabe gavumenti nti okusinziira ebintu by'ebbeeyi ngeri gye bigenzeemu tuyambagane era batuyambe nga saabuuni ono ali kukolebwa wano mu Uganda ne sukaali waffe ali mu Uganda we tulina ku buto nawo tulina factory eri muno. Kati wendi kusabira gavumenti nti ekintu kibanemu kukikwata nga bakigayalirira bayinza okubeera nga baagala kutulwanyisa mu gavumenti yaffe. Okwogera bino Haji Mukama abadde adduukiridde abantu mu kitundu kino n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'ali wamu n'ekitongole ki All Human Relief Aid Uganda n'ekitongole ky'eggwanga lya Turkey Kiribat era nga bano bawaddeyo ebintu omuli butto, sabbuuni, sukaali, emmere n'ebirala. Akulira ekitongole ki All Human Aid mu ggwanga Abdul Kawanguzi asabye bannayuganda abali yaddeyaddeko okuyamba abali mu bwetaavu n'abalina obusobozi bw'okusaka bakikole nga naye bw'akikoze ng'akwataganye n'eggwanga lya Turkey. Buli kintu kyewanisa ebbeeyi. Bantu batono nnyo abalina obusobozi obwetuusaako ebyetaago nga sabbuuni, sukaali, kangamba essential commodities ebintu ebikozesebwa waka bifuuse bya buzibu nnyo okubanga bifunibwa mu mayumba. Kuvola abantu basobodde okubanga tulobinga tufuneko ku buyambi okuva ebweru okuyambako ku bantu b'e Butalejja district. Abantu abafunye ebintu bino bategeezezza nti kuno kusoomooza kw'amaanyi eri gavumenti kubanga kino kye kiseera ekituufu okuvaayo eyamba abantu n'ebintu nga bino kyokka n'okutuusa kati terina kye yakozeewo. Chumbi sawaino sagulika, sukali sagulika. Ne abasiraamu basomohize nnyo gavumenti busaawa ino. Omuti gwa sabbuuni esiringi sikakanga teweesobola onaazijjawo. Era nsaba nnyo omulango enfuga gavumenti mu bintu bino ebyenkanami efube nnyo okubeera nti erumirwa oba esala amagezi ag'okubeera nti eyamba abantu abawansi kuba abantu bali bubi nnyo enjala eri mu by'abantu abantu tebalina ssente. Mu budde buno omuti gwa sabbuuni mu disitulikiti y'e Butalejja gugulwa wakati wa kakaaga n'akanaana era ng'olw'okuba nti abantu abasinga mu disitulikiti eno balimi ba muceere omuntu kimwetaagisa okutunda kilo z'omuceere wakati w'ennya n'ettaano okugula omuti gwa sabbuuni gumu ate ng'alina n'ebyetaago ebirala. Farida Nakayiza ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, e Butalejja.